nga gavumenti ya Museveni evuddeyo nekwata Kyagulanyi oba Deriki Nyeko oba Kabuye oba Lubongoya oba Nyanzi oba omu ku bakulembeze betuli nabo ne bagamba tulina akakwate ne Joseph Kony oba tulina akakwate ne ADF ne bwe baba bali batandika ffe tetunamera manyi. So temwewunya naye njagala bamanye nti tubamanyi, njagala bamanye tubamanyi era tugende maaso n'obalabisa kubanga okubalabisa kyekyamaanyi kyetulinawo. Njagala obbazaamu amaanyi basebo ne bannyabo abali 7 kuba fe abamu abatutte obudde ne tustadinga gavumenti ya Museveni kubanga bayeekera ne kati bakyali bayeekera yebadde ng'enkola yaabwe. Mujjukira Kayindo Tafire nga baziika Doniya Teberondwa emyaka egiyise yavaayo n'agamba bayambalanga uniform ez'amagye ag'obote ne bagenda ne batemula abantu ne bakwata abakazi ne banyagulula basobole okukyayisa amagye g'obote. Mu kiseera kyekimu omuntu yenna taba mukyamu okugamba nti era be bamu. Lwaki tugamba bwetyo basebo ne banyabo? Tugamba bwetyo kuba ebadde enkola yaabwe. Buli okulonda bwe kuggwa nga bajjawo ebijambiya nga bimala biggwawo nga tebatuwadde ripooti yonna tebalina bye bakutte naye ng'ebitundu ebyo ewabeera ebijambiya ne bagamba nti Kyagulanyi agendayo amagye gaba gabembedde. Ebijambiya ebyo byalina part 1 part 2 ne part 3 byatandika nga Ssegirinya tannaba nakufuuka kansala n'olunaku lwa leero Ssegirinya ne Ssewanyana bebakutte ne bateeka mu kkomera ne bagamba bebaadde bakulembera ebyo ebijambiya. Tetuli basiru ekyebijambiya kyabadibirira naye nga tageti yaabwe yali akutuukira ddala ku mukulembeze wa Ssegirinya ne Ssewanyana yenze. Mwalaba ettemu eryali ng'entebe nga bakwata abakazi ne babatemula n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tetwafuna ripooti yonna. N'olunaku olumu omulenzi yavaayo n'agamba poliisi yali yabagula ng'era yabawa ssente okola ebikolobero bwe bityo. Kyemalira bw'aba nga n'atera okugenda bye bino byolaba. Buno bwonna bubonero obulaga nti nakyemalira anaatera okuggwa. Temuggwamu maanyi, temulekerawo kuyaayanira ddembe lyaffe, temulekerawo kulwanyisa Fugabbi, temulekerawo kulwanyisa butemu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tukimekinze clear, twongere okimekinga clear nti wadde tetukkiriza mu butemu nga bo, wadde tetukkiriza mu kuyiwa musaayi nga bo, n'emishoni yaffe eri clear yakujjako nakyemalira ne babbi banne ate nga tujja kiwutuukiriza nga Mukama ye mubezi waffe. Yabadde ku radio ng'agamba nti ffe be tubadde be babuzizzaawo si batuufu, bagenze mu nnira ne bakebera amannya ago nga ffe be tuleeta bakyamu. Naye ffe abaffe twabawa officially mu parliament, tubalaze mu public ne mu face. Bw'ogamba nti ono mutabuziddwawo nga ate si Munnayuganda, gwe minisita ayogera Oweekitiibwa Ssempijja, mutulage bw'ogamba nti si mutuufu. Naye obulwadde buli mu ggwanga, baminisita ba Museveni batambula na fulaga ku mmotoka ze batunuulira nga zitambula, tebalina kibalaba kirala mu ggwanga. Ye bw'aba mu mmotoka fulaga naye buba gy'alaba tena kyakola ki kyalaba. Ekintu ekiri mu ggwanga kituzizaayo, kyatuzaayo dda, naye nja kwebaza nnyo Mr. President ekkatala lye tukola nga National Unity Platform okununula abantu bano. Naye tewali muntu yenna yeetaba mu kuwamba bantu, yeetaba mu kubatulugunya atagenda kuwoza misango nga ye ng'omuntu. Etteeka eriwakanya okubonyaabonya, okuwamba n'okutulugunya abantu Museveni yaliteekako omukono nga President. The Anti-Torture Act ligenda mukwata nga bwe lyakwata abalala, bwe lyakwata Mama Mbabazi ng'ataddewo Public Order Management Act egaana okutuuza alaale yonna ye yasooka mu kkomera nga ffe tuli wali. Ani alaba Kayihura wano? Kayihura ali eri alina n'akuuma akamumotali nga ku bigere takyatambula mayiro 10. Bw'asooka bamubuuza tulaba osaze ekkubo ddawa, ddayo gy'obeera. Basebo ne bannyabo ffe tubasaba public eri wano mwongere otuwa abantu bonna ababuziddwawo. Poliisi bazikuba ate baleka bebeekubira poliisi bono nefe abalala. Njagala nkiddemu National Unity Platform ejja kuwa facts zonna, tetugenda kukwata mundu kujjako Museveni naye tujja mujjako nga tanaabye, tujja mujjako nga takoze eki, nga teyeyagalidde, tanaabye, nga tategedde.
kubanga n'abali mu security bibatamye